David Lutalo has registered a very, very, very successful concert down at Lugogo Cricket Oval. Era Gembera, Nunji, and David Lutalo is really performing very well. Now, before you obviously step on stage, waliwo abasose okikwata munga abamu kubo bitandise okubaletera olunaku olwaliro nga mwana mulenzi omusajja mukulu amanyikiddwa nga Bebe Cool Moses Sali y'omu ku balinnya ku stage n'akuba abantu endongo era n'abazinya akanaginaji lwakuba avuddeyo n'ayogera ku nsonga ya battle yene Jose Chameleone naga abantu bamugamba nedda soko battling ne principal n'agamba nedda principal namumala naye kansoke malirize Chameleone male nkwate principal. Bebe Cool bye bigambo bye byayogeredde wali ku Lugogo Cricket Oval. Allow me throw into this video huge performance of Bebe Cool, big size Bebe Cool bawazuhena nga tukubendongo era nga ajiwerekereza n'ebigambo ebigamba nti battle yene Chameleone bajita the clash of the titans. Over to Bebe Cool.
mwekubireko mu ngalo basaba muganda we. Mwebale kuwagira David Lutalo. Mwekubireko n'akalulwawo. Mwebale kwagala music waffe wa Uganda. Mwebale ddala. Naye ninayo akantu akansanyusiza. Nade ndi awo ewaka. Deputy Speaker n'agamba nti ajeewulire yange ne Chameleone. Engamba Speaker ayagala kuddira akasajja k'abandi akafunyulule mu gusajja. Ndetendete. Wanika omukono buli agamba nti mutuufu eyo bbata ebeerewo. Wanika emikono ebiri buli agamba ebeerewo. Omanyi abantu abasinga bakitwala bukyamu. Soka owulirize. Waliwo abantu abalowooza nti bato bulina kuba bukyayi. Balowooza nti bato bulina kuba bukyayi. Sikyo? Kakati Uganda, welcome to the real battle of real men. Eno bajja kuba bagiyita clash of the titans. Bulijjo mubeeraawo mugamba rediyo ne wizo abo muli mirembe. N'akwata ku kadingo n'amuvuga n'awummula. Chameleone yakwatagana ne temwasala temwaguzamu ne principal. Eya principal esooke. Principal takyalina muziki. Takyalina. Tusooke ya principal. Tusooke ya principal. Kansooke ya mayanja. Kubanga waliwo ekintu kino ekiri mu bantu ekintawaanya bukyatandika okuyimba. Ono yasinga, ono yasinga, ono yasinga. Wangi naye mwebale kuwagira, naye bato ebeera ya muziki. Tusaana ne twekubamu ku ki? Ne twekubamu ku ki? Mwebale kuwagira David Lutalo, mbaagala nnyo. Alhamdulillah, I'm wishing you the very best. David, member Gargamel taking over. Twagala okuwongereza ba honorable bonna bakatuuka abagambye honorable Sereka atuuse, honorable Sean Styles kamayo ku beautiful ladies wano bayiseeyiseemu kamayo ku byana ebirungi. Yo. And I. Senyuka. Mukamooli. Kule kama tala saka na kumbiza. Abasoge ndulu. Abasoge ngamuli bani. Abagande ndulu. Abanyakole. Abachori. Buli obuwali. Abayindi. Yuli oli muyindi. Ladies and gentlemen, mwale kwaga David Lutalo. Lutalo. Kasita ula badi ngekwangu manyanti ekoze echi agenda kola chi. Abase nendu. Wagira aseno sirike abamani yo. Muze kwejja ko situra. Esa was no honorable Sean Styles. Ladies and gentlemen, thank you so much for coming. Honorable Sean Styles. Honorable Sean Styles. Yes, ladies and gentlemen. Yes, sir. Banange ebikazi biri wano ebikulu. Thank you so much, Rosform. We're going to take a conversation. We're going to take a Rosform.